Katojjowa ya tulibalokole kati okujja kwaffe wano tubadde twazze nga tuzze kubuulira njiri naye nga omusumba ono twayogera naye naye nga tuzze kubuulira njiri kubuulira abantu njiri kubagabirako ngoye kubawa obuyambi obw'enjawulo then ekikanga bakitukubye oba enkikwezze nga twakatuuka ku makya tusanga tugenza oyingira mu kyaki kubanga ffe abasooseewo tusanga nga omusumba maama w'ekifo kino ng'agalamidde ekiraga nti abadde afudde ne mu kujja kwaffe tetutegedde kubanga tubadde tumanyi musumba wa kifo kino kubanga tubadde bagenyi naye kitwewuunyisizza nnyo omukuffe abadde mu nteekateeka zino wagenze n'afuna omuntu gwe tubadde tumanyi eyatubadde tuconnectinze ku musumba ono netumuyita agenza okujja okunfaminga nga musumba afudde. Nze mukyala omutongole w'ekyalo kino ekyekalagala obudde zibadde ssaawa nga 6 netufuna ekikangabwa wano omukyala omusumba w'ekkanisa Namutebi tumumanyi nga gwe tuyita faya wabaddewo abavubuka ababuulizi b'enjiri babadde balina ebintu bye baleese wano emmotoka ne batikkula ne babitikkula ne babiyingizaamu bo ne batandika kusinza ne bankubya essimu nti tutuuse ngenza okutuuka wano ne baŋŋana naye waliwo omukyala gwe tulaba wali oba yeebase oba akoze atya ngenza omutuukako ne mbagamba naye musumba w'ekkanisa naye saffe ono si mufu ng'omukyala mufu nenziruka nempitako ku bannayiba wano okutuukawo nga baga nti omukyala mufu bannange ekikangabwa kibadde ky'amaanyi ekyomusumba waffe agudde wakati mu kyaki mu Afiiridde oluyingidde bo ne batandika okuyimba kubanga puroguramu babadde bagibawadde ne batandika okusinza ne batandika okuyimba kaakati nze mbazikiza ne mbaga nti bannange oyo musumba gwemuze okukyalira ate yafudde kuba nabo babadde tebamumanyi ne bagamba n'oyo musumba gwe tugiridde nti yeeyo ono nga mufu. Musumba faya ye mama wange okufa kwe yabadde ku mulimu akubidde mama afudde sisita akubidde essimu mama afudde. Amanya gange nze Nsubuga Robert ssentebe w'ekyalo kino kibayita Kalagala Seero ekiri mu Sayi Ward Tenyo Kisoga Town Council Mukono District. Kitalo nnyo ekyokufiira omutuuze wange kati nga mugenzi abadde amanya ge Naalongo Namutebi nga yabadde pastor wa church Fishers of Men Kalagala Church eno yabalokole mu kitundu kyange. Omusumba oyo amaze ebbanga erisukka myaka 9 nga ali mu kifo kino abadde talina buzibu bwonna mu kitundu kyaffe nga teyeesa bulungi ku mbeera zonna naye ekituufu abadde mulwadde abadde n'endwadde ezimutawanya ng'omuntu omulala yenna tulesa n'ebirwadde ebirala abadde ng'atera okuntegeezaako nti ndi mugonvugonvu naye ng'aweereza bulungi enjigazi. Olunaku lwajjo nga 3 yantegeezaako nti nina abagenyi ku kyaki abagenda okujja okusabirako wano nga bava Mukono nga nsaba olukusanga ssentebe era ne mukkiriza. Olwaliwo mbadde ndi wakasaawa nga 5 n'eddakiika 45 omwami yemwe n'ayita okukuba n'antegeeza nti nno Naalongo pastor bakazaako eryaffe yafudde ne mutegeeza nti oliko ekikyamu ngenza okutuukawo nga ddala kituufu ng'avudde mu kyaki naye nga kirabika abadde atutekesa wanga 2 ng'afudde. Awo ne mujjako essimu oluvannyuma lw'okufuna amawulire okuva ku baana babadde nabo abazzukulu myaka 7 nga bali 2 ne bantegeeza nti abadde ayogera ku ssimu n'agweyo. Enzigye w'essimu webadde okumpi naye ebaddeko ennamba ya muwala we Betty
ne mukubira ne mutegeeza ensonga ezo nti maama afudde. Mu kiseera kino ekikangabwa kinene olw'okuba nti abantu bali tebamanyi bulwadde bwa mutuuze munnaabwe era babadde okweraliikirira kungi naye ebya Katonda bwe biri ekyamazima afudde mu mbeera yonna nga bwe kiri.